Abaana abasibwa mu kakadde akalamu emitwalo 20 bazaalibwa buli mwaka mu ggwanga. Abakugu bagamba nti ku baana bano emitwalo 45 be bafa nga tebannaweza ennaku 30 nga gwe mwezi gumu. Buli ssanyu lya muzadde erina kwekubeera n'omwana omulamu obulungi n'akula nga yeegaza nga kikyawaliza UNICEF okutuusaako emboozi ekwata ku ndabirira ey'omwana. Sister Oti Mutapenensi omukumbi okuzaaliza nga mezi myaka 67 ng'azaalisa abakyala n'okukola ku nsonga z'abaana bakazaalibwa mu ddwaliro Jiji agamba nti singa omukyala ategeera nti ali lubuto alina okudduka bonna bire mu ddwaliro abakugu bamwekebejje bamulungamye. Mu bujjanjabi obwo tubajjako omusaayi ne tumanya wa waayimiridde ku kawuka akalwaza Mukenenya. Ono agamba nti omukyala afunye olubuto alina endya gy'alina okulyamu era nga waliwo n'eddagala lirimuweebwa okuwala okuzaala ebikulekule. Alina okulya obulungi asobole okuzaala omwana omulamu obulungi. Ono agamba nti omukyala okuva lwafuna olubuto okutuusa lwazaala waliwo emitendera 3 abasawo gye bagoberera nga bawa omukyala ono eddagala. Bw'amala emyezi 3 egyo gye tuyita first trimester. Second trimester etandika ku myezi 4 n'ekoma ku myezi 7 kati awo tuba tulina okumuwa eddagala eriziyiza omusujja aleme kulumbibwa musujja. Third trimester etandika ku myezi 7 paka omukyala lwazaala. Awo tuba tulina okumutegeka agenda kuzaala atya omwana. Alina okuzaalira mu ddwaliro awali omuntu eyatendekebwa by'okuzaalisa. Ng'omukyala muzito musawo timu awabula abakyala obutaddawo kwetulako kubanga kino kinafuya omubiri n'omwana ali mu lubuto kale omukyala olubuto alina okubaako emirimu gy'akola. Naye tetwagala obeera awo kwebaka bwebasi nti kuba nafuna olubuto n'omwana muli yeebaka, twagala obeera akitiivu omwana asobole okukula obulungi. Wadde nga abakyala abasinga bafuna olubuto bettanira nnyo okula dduyiro naddala nga badduka, kino omusawo akivumiri n'agamba nti kiyinza okukosa omwana. Ku nsonga z'okwegatta omusawo agamba nti kyandibadde kirungi omusajja neesonyiwa omukyala ng'olubuto luwezezza emyezi 7. Kutandikira ku myezi 7 ogenda waggulu. Awo omukyala abamu abasinga obungi baba bakaluubirizibwa. Wabula agamba nti singa olubuto luyitako abasoba wabula abakyala okuddayo ebitebe ne baba baabwe mu nsonga z'omukwano kubanga balina eddagala mu bbe erisobola okubasobozesa okuzaala. Wadde otawulira bulungi nga mulimu embi naye awo waliwo eddagala eriyamba omuntu okutandika ebisa. Mu bikolwa ebyo mubeeramu eddagala, mwe abaami mulirina. Moses Lwokyaza awabudde abasajja ku ngeri gye bayinza okukwatamu abakyala abali embuto. Nze ndowooza nti ekisookera ddala kwe kumulaga omukwano. Baba batomulaze mukwano abeera mu kweraliikirira. Ekintu ekirala kwe kulaba nti naawe obeerawo. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.